anga we nagamba nti nja kuleeta buli katale gye kali omanye bwe katambula business ye etambula otya kinaava gy'oli gwatulaba ayagala okubaawo omulimu gw'otandikawo okusalawo ogambe nti nange guno omulimu kangukole nsobola okuba nga ngufunamu ekikumi kubanga abagwiramu obumanyirivu abo tuba tubanoonyeza ne batubuulira ekyo ki kye weetaaga okusobola okuteekamu ssente okusobola okuteekamu ssente mu mulimu ogwo n'obeera ng'ofuna nakukola ngenda kukola mu katale ka scrap mulaba scrap eyo nojeregerera oluusi abamutunda n'olowooza tebayina makulu bakola batya bayina ebizibu byabwe ng'abantu nabo bagenda bituyisiramu olunaku olwaliro batubuulire tusobola tutya okusomoka ebizibu ebitali bimu ebiri mulimo guno emaali eno bagitambuza batya abaffe bo basasula omusolo oba omusolo gukoma ku bangoye oba omusolo gukoma ku byamaguzi biri abeera abala bali mu kikubo byonna bagenda kuba bitubuulira nze Dipatoka Telega the microphone gulu wano mu katale ka Ssaabasajja Kabaka aka scrap nansana ndi nansana mu katale ka Ssaabasajja Kabaka aka scrap emaali yiye eyingira abakulu bajja simanya ko bagenda okutuuza ye minzaani eyo minzaani kati agenda kupima atya anti katata kwentulabira wali eri tulabirawa guli gwe mutagwa mezaani wali asuula okwo Uncle Robert zivudde mu kilo mmekomo minzaani yiri wali ya digital then tumanye ate ajje tumuwa akasente ndi mu katale ka scrap emaali ye yeyingira alright kale weti otansona ko lwalero scrap nenga nkujjukizako mugana nga akazigo akalungi kosobola okwesiga obukoso okusiga omwanawo bakayita watoto Vaseline akazigo kalungi nnyo kagoba ebirogologo binamakula mu baana ebiguunaguuna omwana musige watoto Vaseline tojja kwejjusa ate era muvudde mu kiro 31 yo kiro ya mmeka sala duga 107 esaawa eno kilo ya scrap ya singi 107 oba bibulo oba biri plastiki oba biki ebidomola wamu nebima kilo 107 ebibaafu ziba ya kilo 8 lwaki ebaafu ya kilo 8 anti yo rais nafu bagisubulako bei rais batugulako 10 fe tugisubula 8 emirimu nno gyetaagamu okuwandiika omukulu ono buli kilo zayingiza ateeka records mu kitabo muno n'amanya biki biri mu stock n'asobola okumanya ssente z'asobola okufuna ate zaataddemu nazaanajjamu abeera asobola okwebalansingira wano tusanyusa okulaba ku BBS Telefine kale sebo amanya gaffe Kigongo Hamid omwami ani Kigongo Hamid omwami Kigongo Hamid salamu alaikum alaikum salam watullah emirimu gitambula gitya just scrap gitambula bwegito simu bya ate simirungi nnyo okusooka lwaki mu mirimu gyonna walowooza ku scrap nakolako emirimu mingi ndekale gwe mulimu gwenasanga kale gwenzije nfunafunamu ku kasente scrap nakolako emirimu mingi kale gyenkoze ne scrap kale si mubi nnyo okusinzira ku mirimu gyenkoze eki wasooka kukola mirimu ki nga tonnajja mirimu gifaananako nga bwe giti emirimu mingi nkozeko mu taxi nkoze ntya mingi nnyo ntembeeyezaako kyakwetagisa ssente capital wa ssente mmeka okusobola okutandika omulimu guno ogwa scrap otandika mpola kubaka twatandika tuwenja buwenja nga nawe obeereyo mu field ino kati ofunamu akasente ogamba kanfuneko nange wenkolaki wentula embambi kuŋŋaanyiriza embambi gulira kati oba oliawo nga abantu balandika okutegeera nga babikuleeteranga awo ng'otandika okolaki okubigula kati watuuka kuwenja kituufu naye gwe okutandikawo ogambe nti kati kantuule wano kyakutwalako ssente mmeka okutuula wano otandika okukola gweze wagamba ze natandika nazo omulimu oza okutandika n'emitwalo nga 4 oba 5 mpola nga katonda bwakuyamba kintu kigenda kwaki nga kikula mpola paka omaze byanga mmeka bbanga lya myaka ng'emeka ng'oli mu mulimu guno nze okuba ni mulama kamala emyaka nga 18 oba 2 18 nkiruddemu kuba najja mu scrap nga nkyali mwana muto n'obuzaako abantu bonna nga nkyali muvubuka muto kati omusajja guno nkuza abaana nzadde bangi myaka 18 ng'oli mu scrap ndi mu scrap kuba n'omukyalo obange namufuna ndi mu scrap
mutabani wange omukulu ali myaka 16 kado myaka emekolo erindako omwana wo omukulu wa myaka 16 16 naye wagenda omuzala ng'oli mu scrap oyinawo byogamba kuba myaka egyo 18 nga tewali mulimo gusobola kujja mu scrap okusinzira tewali mulimu gusobola kunzija mu scrap tewali kubanga byonna ebisinga Katonda byampadde mbijje mu scrap binnina byonna mbijje wano mu scrap kati bw'omala bisuula ababisuula babijjawo bikuleetera ande kati tukeera ku maja kati ngolaba omuvubuka oyo najja wano ku maja n'omuwa capital n'agenda n'akwata minzaani n'omuwa sente za capital n'agenda mu field n'agenda ngeyo balina obuzindaalo ne bagenda nga balima wascrap kati abiina ali ewaka n'akola ki n'amuyita jangu kati omwana agenda minzaani n'akwata n'amugulako ye n'abintuusizawa nabikutuusa abo abaana mubawa capital ababeera ku bupikipiki eyo olwo mutabani wange n'omala wuyo olasitamaani naye wuyo naye yatuuse kati piki zizo piki zange ogenda ati Katonda agenda kulakulanya mpola mpola lasa naye wuyo agenda mu field akeera ku makyana n'agenda mu field n'asuubula n'aleeta kati bo basasula otya asi basasula bo bamanye basubulamu bamanya beje engula nze nganze nti engula 17 kati wadde mogenda mfiri nakusinga nanga tobimanyi gange nakona 5 mu kilo n'omuguza kati najenze tubansi na beje enkola ki yentundirako tuli ku BBS telefine nkodde mu katale ka scrap omanyi scrap bwatambula gwe omanyi scrap bwali mu sente okimanyi nti abasajja bagula n'ebidduka ne babiteeka mu baana nti mugende munoonye maali gwe bw'osanga omusajja nga yeetisse ebyuma olowooza teguli mu sente emyaka 18 ng'omukulu nja kwogerako ne Rasta ngenda kukomawo nga bw'owandiika tuwandiika bye tuyingiza mu stock ate tusobole okumanya tugenda okufuna Rasta soko je tunyumyemuko tuli ku BBS amugambye va mu lugambo wandiika points ne kiremu ne point 7 uli otya saa gena nnyo musana uli otya yendi jebali kale naye jebali gwe mwami ani ze Makoona sanso okulaba Makoona sanso okulaba olunaku lwe tuli mu bumanyirivu bwa mirimu ddala mu mbeera eno ey'omu katale omulimu guno ogusanze otya nga gwe bawa capital oli n'akwata piki ye n'agikuwa n'agamba genda ofefete maali oleete ndi musimubi gumbeezaawo ogukoledde ebbanga ki ebbanga ddene Makoona okoledde ebbanga ddene gumbeezaawo ne famire yange buli kimu kati olunaku oyinza okukuŋŋaanya kilo za scrap nga mmeka gwe z'oleeta wano ew'omugagga kirowooza sisobola kugamba kilo ze nkuŋŋaanya kubanga omuwendo ngulabira eyo nga ntuuseeyo nga nzize waliwo lwebigaana n'otuuka eyo waliwo ebigaana byonna olunaku tebyenkanankana n'ofunayo mutono nfunayo mutini tebibeeranga ebiwaire tebiringa byajjo lwakuba Makoona weekyanga kyange werengiringa nti gyoli nti era gwe Makoona sooka otubuulire mmwe mubba entamu z'abantu ku butandaalo n'osanga oli ekitiiyo nga yakyerabidde awo gwe n'okipakira osanze essowaani z'omuntu yazitadde wali amabaati g'abantu kakati mulyoka mugaleeta eno abantu abo balimu ebika mulimu ababba obubbi mulimu n'abagenda nga bagula waliyo abalondalonda waliyo ababba olikyasanze n'akitwala mulimu n'abagenda n'abakozesa sente zaabwe nga bagula kati ffe twawula tutya nti bano be babba bano si be babba nga ffe ababeera eyo gye munoonya scrap on oluusi bazibu oyinza obutabategeera kubanga bano negwosanze nga abba agamba ayinza okuba nga agula scrap naliko enkonya eyo nga bo bakuŋŋaanyiza ku bugaali oli nga yeetisa akagaali k'abandi bwe musanga ebizimbe ng'ebyo ng'oli yawanisa emitayimba waggulu ate emitayimba mugyetikka teri asobola kikola ekyo okuleka oluusi bayingini oyinza obbasanga nabo bayinimu akayaasi nabagamba gwe tuweza otuwa tuweza okuba tujje mutambula ogende naye n'obajjamu
ate munange ebya bizinesi obimanyi. Oyo ye Makona nene Rasta wali amaze okuyingizawo emaali ye agenda tubuulira bwezito ye olunaku olwaleero buli kuuma koyineeyo sumaali bo bagireeta. Abaana babba amabaati g'abantu ne babba amapipa g'abantu ne babba entamu z'abantu ne babba ebintu by'abantu oli asanga kagaali kakaddiye n'akeetikka bwakuleetera wano naawe n'ogula buguzi n'okakuba n'okagomya gw'ofune ssente. Waliwo ekyo njosobola okugula ng'okiraba nga kifune kati tutasobola kweta wirubaalo tetugula wirubaalo mapipa kuba tumanyi ebintu babikozesa era oli wagireetera bw'ati nga si kawenja tumugamba gizeeyo gitwale kuba tumanyi obuzibu obuli mu bintu ebyo kuba oli asojjukuletanga n'okusobola n'ogigula n'omalomu wasendezo n'agenda ate oli nanyini wayo w'abazzi yemu ekyagamba agamba bebe usinagikuuza tomanyi walaze nekikuleetera obuzibu kati ndaba akagaali k'abalema ako ndaba obugaali obwakabalema okalaba kati waliwo omusajja yabwetera mu motoka bwali bungi kitegedde nga olowooza oba abaana abalabirira abalema oba bukaddiye nga bawadde obupya ne bakola ki ne bakaleeta n'akaleeta ate akalamu aba aleeta kuba ndaba kalamu kati gwoba okalaba ako kalamu ketegereze bulungi si kalamu tekalina mipiira kafu yakalaba nga kafu ndege ate gwokalaba nga kalamu kale ate buno obutebe bwa plastic buno obutebe bulaba bwayatise ndozo bulaba bwetegereze bonna bwayatise era abantu benyini babuleeta nga abantu bakufa nisho tutugula ku baana bato bintu ate abaana bato babba mwana omuto asobola okwemala wuuyo kati oyo kasitoma aleese buleesi muganda we tuli mu katale ka scrap enansana wano ndi wa muganda wange kozi wangambye Hamidu Kigundu teekawo Kigongo teekawo baaba omwana akubale bulungi nnyo kati Rasta nga siwulire bw'omubala byaleesi Rasta zino kilo 56 zizo zoma jareya 56 kilo mekezo oyo kilo 16 ng'oteeka mu kitabo ngateeka mu kitabo nkujjukizaako Super Lady Black Hair Shampoo kaddayi ke kaliko ennaku zino muganda nga wonna w'osinzira okubeera ng'ate otulaba wonna w'otusinzira okubeera ng'ate otulabira simanyi muganda wange w'osinzirira webale tulaba naye nkugambye nkujjukizaako Super Lady Black Hair Shampoo yali mukatiraba ekyuma ky'emmotoka kino mu butuufu kye bafulumya laba ekyuma ky'emmotoka ekyo kati gobola gosotuso kigula era bananyini bache bakituguza wanene gosobola kubba ekyuma bwe kite kizito wa kilo bitabi kumpi bisatu ochetike bashide mu kanga no bwabiresi najali kipima tumuwa sente nagenda kati kilo kiri mu kilo nga mmeka abasi abale mmeka babiri kasa 10 zadde mu kilo 10 biragawa mwe mukati mwe bamazo bituusa wano mubitwala wa tubitwala ku kampuni ebiri kasanvu birebi agambye ebibiri bisigaleeyo mu office ndi ku scrap wenkoledde olunaku lwaleero akatale ka scrap kenkoleddemu olunaku olwaleero entuumu ya ssente nayo tugiina wano bulungi abantu tubagamba nti omulimu gwe gulimu ssente abantu mbagamba entuumu weeri wano kwe tutoola akasente kaffe mpola mpola naye nga tukwebaza otuwuliriza n'otulaba wonna w'osinza okubeera nga ate otulaba njagala kulaba client ono abaleeta emaali wano kubanga kakati ndaba ebintu bino biramu ddala ki ekiriwo muganda wange oli ku BBS Telefayiro kirungi nnyo mubba entamu z'abandi mubba wiribbaalo z'abandi entamu ennene ng'eyo n'ogikwatira ennyondo n'ogikuba n'oleeta wano scrap kiki ekibabonyaabonyesa abantu bannange si kubonyabonya bantu ebintu ebyo biyita mu mateeka osanga omu nga entamu ze zaakaddiwa nga zikoowa ennamu ogisanga ku katandaalo n'ogyetikka ayinza okuba nga ayagala ssente ne gy'osanze katandaalo teri akatandaalo gye baagira amajambiya mugeetikka enkumbi muzeetikka enso muzeetikka enku muzeetikka sookoleke naye tukyayogera ogenda genda wasukulabu tasuubula nku
njogere ntya mugana wange yogera ebitegerekeka ku sikulapu omukulu wagga chairman aliwa ne chairman wali wentukidde mu katale kano chairman Sebo jango yogerekoko n'abatula ku BBS Telefaina eddakiika zino zensigazza Sebo Ssentebe jango obeerenga ate okwasaganya ensonga nabadde Sebo Ssentebe jangu tulabe Ssentebe jangu tulabe yoyo Ssentebe w'abaguzi ba scrap wane Nansa na Wendi wetugulira scrap era akugenda tuba atubuulira akawonvu n'akaga naye nga nkujjukizaako super lady black hair shampoo genda omunoonyeeko ayagala okulabika n'akaviiri nga kalabika bulungi nga kano akange ne bwe kiba kirevu kisobola okulabika obulungi yono Ssentebe w'abasuubuzi ba scrap sembera bulungi wano mukulu wakwagala mukulu yaguze n'engatta empya manyi nti obwedda sinnaziraba yaguze engatta empya nkolobati soba esooka tubuulire mutuma abaana Sebo batutulugunye nedda mukama wange abaana abo balaba tetubatuma batuogunye abalaba beeyiiya ate beeyiize mu bintu abaana abo tebabba lwakuba kati abantu bakitwala bino abaana babba abaana bagula abaana tubagulira zipiki ne bagenda ne banoonya scrap ne tubawa ne capital n'akomawo n'ebyuma bye ate ne bali bamuguza ebyuma ng'abiguze mu butuufu abiguze ku muntu mukulu kyokka ng'omanya abantu abamu bano bagala okweyiya n'awayirizamu no babibyewuwe era ogenda okunoonyereza ng'omwana si mubbi wabula yadde akoze kapango olaba omugaye kati tweyongereyo ng'adduka waliwo be basanga eyo ne babakubira nno ddala emiggo abaana abo abalonda scrap abaana abo abatagula waliwo abatagula ababbi naye ng'ate nabo bennyininyini oluusi abasuula mu mbi amwana oyo agenda n'okugula scrap ne bamuyita jama tuguze scrap waffe ng'amuguza muntu mukulu naye ng'ali n'omuntu omukulu yabibbye bubbi omwana tamanyi muno bintu bamuguza naye bibbe ekyo bulanga oluusi babakuba naye nga naye oluusi babakuba mu kyamu tunoonya scrap kakati sooka otubuulire nga gwe Ssentebe kusoomoozebwa ki ke musanze mu mulimu guno omulimu guno kyetusanzeemu abayindi batutawaanya abayindi nabo balonda scrap tebalonda kuba betuguza ebbeeyi gye baagala gye bagula ogambye muno obiguze sente bwezi tyo katugeze obiguze sinsi 1500 ogenda bitu na 1800 ogenda okulabanga obituusiza ate ng'abigwa 1600 ate nga obiguze opangisize emmotoka kale byali badenge ebizibu ebirala ebiriwo ebbeeyi yamwe gye mugaa nti nga bwe tulaba ab'emmwanyi ne bagaa nti ebbeeyi eba bweti bw'ogenda katale k'ensi yonna otunda bwoti mmwe buli omwasa otunda nga bw'osanze ebbeeyi ya scrap etambulira ku bayinvesita abazze wano mu Uganda bannayuganda tewaliwo nnyo bali munnyo omusuka basinga abayindi n'abachina kati omuchina ono bw'ajja n'asuubula scrap yasalawo ebbeeyi gy'abaagula teri ku nsi yonna wabula yasalawo katale kaawo ate omutayimba nga bagutunda bbeeyi ate no scrap amugula layisi naye ng'ogyeko ekyo omulimu tegubadde mubi tugukozeemu omusolo musasula mutya omusolo mmwe tuwaze layisinsi omusolo ogwo kiri wakati wa gavumenti n'ezi factories ziri kubanga ffe omulimu gwe tukola ffe twali badde tusasulwa tukuŋŋaanya ebintu bino nga bw'obiraba wano byali badde byonoona ekitundu environment ne tukula plastic omukadde tugula ebyuma ebyo osanga n'osanga ng'ebyuma bwe biri bisa n'okukosa omuntu naye ne mubijjayo ne bamubigula ne baitwa ne babisaanuusa ffe bali badde basasula ffe kuba tukola omulimu munene okwonoona okulongoosa obutonde bw'ensi bwe kyali badde tumira omukyala nsiibule ntumira mukyala wange omwagalwa ennyo oba bakyala tumira bakyala bange bonna mbatumidde nani gwosinga okwagala kwa bakyala awo bonna mbaagala bonna mbagala oli rasta yakuwa ansa kati ono kawenje ono gwolaba ono kawenje soko tubuuliremuko ndaba se balina ne bluetooth bakayita ka bluetooth kanako okutu bakayita batya mwagire soko osembere wano ono kawenje anzijukira n'omulabako bano bonna bakawenje oyo kawenje naye nayogedde dda makona namumaze dda mumbeere jangu yava ebukonjo n'ebisweta byo osooka oyogereko eri abantu sebo tunula bulungi mu kamera abadde ki kawenje adduse naye sigenda kusingako nyaawo ambaagaliza ebirungi bye munjagaliza Ssaabasajja Kabaka awangaale